kawo mu comment abamu abogeranga ntibannanga omusajja ate press conference azikola mu Luganda kati njagala okuddamu eno ng'ogyeko Uganda osobola okwogera ng'omuntu ayogera Luzungu nga gwoyogera Luganda technology yagenda wala buli namawulire gwolabyawo omuzungu abadde ne gundi yenge emuvuunulira bye babuuza n'omusajja byayogera kati bambi obanga okola comment tozikolanga ng'ave Masaka gwe kitegeera abazungu abadde awo bannamawulire nga gwabuuza wali kimuvuunulira n'oli byayogera abivuunula ndooza mubalabi kati bambi mwogere bitono n'ekirala tetuliwo nti nno bana press conference wetabamu bazungu of course babaddewo n'ekisinga obukulu gwe munnayuganda musajja nga mulabye bw'abadde ayogera so tutandise Canada chapter we keep the fire burning buli muntu gwolaba wano tuli Marriott Hotel yasasudde musasudde mmeka basasudde $200 gye mitwalo gya 5 buli munnayuganda gwolaba wano kyenjagala okwebasa ndabyeko abaana majority nga 90% bemulaba mu holo bemugenda okulaba batuuze ba Canada naye ng'omuntu asasudde emitwalo aga 5 okubeerawo olwo bwedda balinze kati so tetuyisa buyisa bivulu baagala abala bagenda kutuuka tuli mu holiday so kino ekintu kyagala tuli mu byaddala tetusigama nti babadde wano tebalina bye bagenda kukola ki kakati so tolowooza nti boogenda okulaba wano nti oli mukulaba ku barifugi bali Kiryandongo kitegereka so people are celebrating people are very happy to see their president people are so the hype eri waggulu bamulinze kuva ku macha twasuze tetutudde gye twabadde taxi ze batwadde temwandabye ku kisaawo abasinga banne lolo gye babadde bampadde kubanga wabeera wano fetu munazibwako ku security n'ebiringa ebyo so njagala bebaze mwe bannayuganda basasudde sente zaabwe bannayuganda abali wano abatasobodde bambi kujja kyonna nammwe abamu abagamba nti lwaki tazze Ottawa nga luli yakikola lwaki tazze eno bannange tugenda mu kalulu ebintu bizibu so yatuwadde luno olunaku kigenda kuba kyekyo tugenda kukola bwe tutyo eno live gyolaba of course Facebook yaleeta ekintu MCD yakiŋŋamba kakati live ogijjayo ate n'ogizaayo kuba otokikola bwotyo Facebook egijjayo woba okoze live munaku 3 ate egijjayo simanyi oba server zaabwe zajjula nange sibimanyi so kyekyo naye mubenga mugiraba njajjayo ngizeeyo mwebala abantu abaddeko abangi abastreamize ku YouTube zezenjawulo bwedda mbalaba that's very fine so we are going to celebrate nkiddamu buli munnayuganda gwolaba wano nogwolugenda okulaba mu hall onagambye basasudde $2 zaabwe 2 bakozi bate kati ffe abamu boolaba wano osobola obutanda banataaga kuba tutaddemu n'ekisinga tuteekamu buli ddakiika osobola obutanda front awo ng'omukulembeze ze ndi mukulembeze mu kalibe endala semugana enkwebazizza nnyo kati ngenda kutwalako munda wali katono nkulageko ekintu kimu tuwummulemu funye sweet ono engeri gye nabadde ng'obulago bugize anyambye nnyo mpulidde ng'alinga sweet peps naye nga akamukoleshi kubanga obulago bannange kuva twagize bwo bwafudde bwakata njagala okwebaza by the way bannange kino njagala kuyisaako ba sponsor baffe eno live ne bemugenda okulaba Unique Shipping Company gwe wenna omuntu ali e Canada ng'oyagala kuleeta bintu kuva Uganda aba Unique Services oba Unique Shipping Company mpuliriza bulungi bakuleeta ebintu bye mu nnaku 14 Unique Shipping Company so be batulimu olunaku lwa leero zino live z'okola they ambassador here ennaku 14 n'otumya balugu akutuuka ku singa kyotumiza kibula bakisasula muddawo bagenda kusasula ennaku 14 bakikuleetera bakuleetera ebintu okuva Uganda ebintu buli kiro $14 ate bijjano bitwala Uganda buli kiro $15 ebintu bituuka mukisi 2 kitegereka bulungi Unique Services zakubamba namba yaabwe kubanga batulimu nnyo of course kyekyo so Bungereza Richmond Promotion Uncle Dan Mary bannanga Afrika eweze emyaka 5 tugenda kuba Obungereza mu mwezi gw'omwenda osegera ye show yaffe eggalawo eyakabiri wininwaji edi yawe kigenda kuba kyakabiri omwaka ogujja bannange mwenna muninde ngenda kubanga ntambula mugenda kulaba ku musajja Black Canadian atambula kati akutte ku kamera alinga black person ne lwa kwa brown kakati so mugenda kwa mundaba
So tugenda kubanga tutambula bwe tutyo nga bwe mulabye press briefing nga wegenze omusajja zemu ebintu bingi birungi. It's wonderful. So aba unique services ngenda kubanga amba mwenna abaana abali Canada kino nkiddamu bayirawo kino kikulu. Nasanko omwana nga ali mukuyomba n'omuntu yamuwadde ebintu bye mubijje Uganda olinga agamba wanti se ebintu bya kiro nyingi ebimu byabuze bana muve moyo furufoto jangu mbagayi bengendo kwa ba unique services oba unique shipping company bo bakuleetera ebintu buli kyo yagala oba ddagala oba kiki munaku 10 nyanga bikola ki na bikutuukako nja kuba